oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Hello everyone. Oli ku Bokati TV. Mina Heights. Leero wano mu Love Doors. Nzize okubaleetera ebirungi ebyakabi. Nkujjukiza mukwano gwange ali eyo. Beera ng'oyongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Mukwano followinga, likinga link, beera ng'ofollowinga ne comment yo kintu kikulu nnyo tulaba bulabi wabula omala okulaba. Drop your comments. Nkwebaza nnyo kubeera ng'okyagyekuumiddeko. Olunaku olwaleero mu Love Doors. Njagala twogere ku bubonero kw'omanyira nti okyali mu mukwano ne ex wo. Okyali mukwano ne ex wo naye oyinza okuba nga tokimanyi weebuzaabuza emirembe gikuweddeko oli ku bunkenke byonna byokola tebitambula oli awo obulamu obumalidde ku ex gw'ogamba mbu ex wamukyawa naye ate nga ku situation yonna ogitaddeko oyo ex wo. Leero wano mu Love Doors Mina Height njagala mbeere nga nkuyisizaamuko kw'obwo obubonero kw'olabira n'ogamba nkyali mukwano ne ex wange. Ensonga esooka point yaffe esooka amasimu agaliitiriiti unnecessary calls. Ex wo omukubira buli kaseera omukubira omugamba ki? Omukubira amasimu essimu buli kaseera wamala okukwata n'ogamba essimu yeekubye. N'agamba yiye essimu yeekubye. Even the next day essimu eyiyo neddamu era neyeekuba. Ex omwagaza ki? Ex wamukyawa naye olabika wasigala okyamwagala kubanga okyamulowoozaako otwala n'obudde n'okuba ku nnamba ye no pretending mbu essimu yeekubye. Kitegeeza ki? Kitegeeza wasigalamu akamwagala akakunkunamu ekali, wasigalamu kali eri akagamba nti nedda okyali awo osika omuguwa n'omuntu ate nga ye takimanyi. Olumwa oli eyo olumwa olina entalo z'olwana nga tamanyi. Mukwano olina okwetereza n'obeera ng'okkakkana n'osalawo okugulu ne kuyimirira wano oba wano dani okubeera ng'oli matankane. Wano mu Love Doors teweerabira okubeera ng'osubscribinga twogera ku bubonero kw'olabira nti okyali mu love ne ex wo. Point number 2, social media following oba like follow up ku social media gy'omuteekako yenkana ki? Abantu abamu nno mumanyi okugenda ne mu opening of fake accounts no followinga ex wo okuva ku buli kimu kubanga jjukira omuntu ono yakublokinga ku buli wamu ku Facebook nakublokinga buli wamu wonna WhatsApp biki notandika creating fake accounts. Omunoonya omufune olaba ali ku ki? Alinayo ekipya ali ata? We namuleka waali ofa ki? Bw'ateekayo post ye gwabeera asooka okubeera ng'okomentinga posts ze gwasooka oziraba. WhatsApp statuses we first viewer. Buli kimu nobeera ng'omuliko. Watuuka birthday ye gwosooka okumuwishinga ku Facebook n'omuwishinga ka message ku makya nnyo n'omukubirako n'omugamba mukwano happy birthday kyokka mbu omwekyawa ex wo. Kati ekigambo okubeera nti oli ex wo abamu kyekali tukitegeera bulungi kubanga omuntu nga wayawukana naye n'osalawo n'omuvinga on olina okubeera nga buli kimu ekikyewo kyerabidde wakita nga wakita wamwerabira omusangula no moving on n'ogenda n'ebirala naye abantu abamu temwerabira temuva ku bintu musigalira emabega omuntu asazeewo yawukanye naye ate osigadde omuliko otambulira mu bulamu bwe olumwa omutima n'okwogawena n'obeera ng'oli stressed n'omulowoozaako n'obeera ng'omujjukira buli kimu bw'oyita ku ka restaurant we mwalirako olumu maybe lunch n'ojjukira memories n'owulira nga wena obulamu buggwawo. Mukwano tofa salawo obanga wakola decision no movinga go on with what you chose to do. Point yaffe eyokusatu ex wo kikuyisa bubi nnyo wabanga alina move gy'ateekinze. Kyentegeeza mu ekyo kyeki toyagala kuwulira nga succeedinze mu bulamu. Lwaki omunoonyerezaako n'omuteekako bambega n'obeera ng'onoonyereza buli kaseera bw'owulira bw'aba n'omuwala n'owulira mbu yaguzeyo maybe akamotoka yeevuga ng'otandika owakana mbu abo basajja be bamugulidde emmotoka tasobola. Lwaki owakana? Mu bulamu omuntu afeiringa ate mu bulamu omuntu asucceedinga. Lwaki owakanira moves z'omuntu z'abeera atutte? Nobeerawo ng'owakanira omuntu mumwe ennaku ezo bagenda babagimujja konzo y'omumanyi tasobola nga yagijeewa ng'akozeewa ssente ezo abasajja b'empozi nga ye baagimuwadde. Bannange maidya w'omumanyidde wali yavaawo. Ex sala pressure omuntu w'obeera omumanyidde aba yavaawo ate n'abeera ng'ali level olina okubeera ng'okkiriza ekyo naye mubeereeyo ne mudda mu peregesi n'oyogera ku muntu ebigambo because yakukyawa mwayawukana. No way.
bwaba musajja omukazi nohanika okwogerera omusajja tasobola oyo nga yagiguze ddi za mikwano gye manyi bagayi bali abamuwanaabwe bamuwaddemu tasobola oyo talina magezi gafuna mmotoka nga lwaki tagifuna omusajja akeera ku makya n'agenda n'akola ate nekira abantu bakulaakulana ensi ekula woba omumanyidde wali nti yali talina tajja kubeera nga talina lwaki kikunyiga ye bw'abanga yeeyongeddeko n'afuna wasalawo n'ogenda genda makubo go naye yakwatagaga era yatambula n'agenda omusajja yeevuga yeefunidde akamotoka ke ate oli eyo omwogerera ebigambo lwaki omuteekako attention ekitegeeza okyali mu mukwano naye kyekitegeeza ffe wano mu Love Doors tubaleetera ensonga ezo ne zitulaga kiki mubeera muliko nga temumanyi olumu kati omuntu yenna wubanga omuteekako follow-up etuuka ku ekyo nga ddala ex wo kitegeeza okyamwagala mute omugala bamukubye embaga obiwulidde bigudde mu matu nti bannaye bagenda kuwasa Mina n'osaba Katonda singa enkuba etonyanga tekya singa etonyanga tekyanyabula notandika okwogera buli kye wali omuwadde notandika okumwogerera buli kimu biki nabakolera kino weekiti ewaabwe biki lwaki omwonoona lwaki obeera nga kikuyisa bubi kitegeeza okyamwagala notandika okwogera ebigambo nga bimuvoola notandika okubeera nga omwogerera ebigambo ebitamusanyusa n'omwogera mutajja nakufumbayo mumuwadde ennaku bunaku simala myezi gwani who are you lwaki ojajinga obufumbo bw'abantu lwaki ojajinga abantu mutajja fumbayo gwamututteyo omuntu asalawo ate omuntu akola ekintu ekirala kyoba tumusuubiramu mikwano ensonga endala keeping memories notereka bu voice note bonna bwe mwewerezanga bu messages ebifaananyi n'okukta nabo no creating ka space w'obuteeka noberanga oyina ka app akenjawulo mw'obutereka nga kalina separate n'okaterekamu eyo noberanga bukasera obuwulirizaako lwaki okukuta biki abala muno bane panti zaabwe bu vesti empewo webeera nnyingi oyina esweta gye wavaayo nayo ya ex wo nga yo buli kaseera gye weesala buli empewo buli wobeera ogiwulidde gy'oyambala kubanga ekwa memories naye nga kiki ennyo kyofa omuntu wamwesonyiwa moving on ne buli kaseera obeera oyina ebikujjukiza bingi buli wobeera nga obuli awo nojjukira n'ogamba bannange we buti nabeeranga ndi n'omuntu wange ate wasalawo n'ogenda n'omulala ate lwaki obeera wejjukanya n'ono omulala gwe waleka kitegeeza omuntu oyo wali omusigadde okyamwagala wasalawo naye nga tonnaba kukakasa nti omuleseewo olina okuta omuntu n'omwerabirira ddala abasajja omukazi wasalawo n'omwesonyiwa yanoba yatambula yagenda naye akagweke ke yaleka ayinza oba yaleka kannayitike naye ng'olinawe wakahanginga tekavaawo mukulu ajja yakalaba yakalekawo n'agenda okateresa olinga alina kyotereseemu mbu mulimu ki olinga agamba mbu bwe kavaawo olina kyoluuzinga obuntuntu obwo bwe muterekatereka n'ogamba mbu akantu ke ajja kujja akajje olinga musuubira okubeera ng'akomawo essaawa yonna kati nze inkamingi wano nakakasa ntya nti ddala omuntu oyo yagenda nga nzize nsanzeewo obuntu bwe ennyumba wagifuula museum mulimu bu earring be mulimu bu night bwe mulimu bu sandals yalekawo bu earring bu necklace obutereseterese buli wamu buli kasonda wengenda nyina kenda bwe kasera bukasera obeera ojjukira ye kati wasalawo naye olinga ataasalawo mutuyambe bannange bw'obanga osazeewo omuntu n'ebibye byonna bigoberere bigende yes point yaffe endala esembayo omuntu wamukyawa naye takuva ku mimwa ne wooba onyumya n'emikwano gyo obeera omujuliriza take an example muyinza okuba nga munyumya muli awo bati mulina girl talk notandika okwogera nogale naye bannaye mbutuufu Mahadi yali ayomba naye nga ate akola ki ampa yali anvuma nga nkuba naye nga mpa omujuliriza buli kaseera naye nga toyina omupya gw'oli naye essaawa eno tomwogerako wabula oyogerako oli Mahadi gye wava mu buli mbeera yonna nawe mba mugenzi out ng'ogamba gaya yambadde style ya Mahadi ayambalanga nga yeesala bucekiti ng'oba jiini buli example gy'oleeta efubutukiramu x buli kyokulya kyolya ne kikuwoomeranga ogamba banaye Mahadi yanguliranga pizza banaye nga ngulira KFC buli kyoyogera kyonna example giwa x wooyo nammwe abasajja muyina ogwo omuze buli muwala gwobeera ofunye notandika okubeera ng'ogamba ne banaye Mariam yayambalanga n'anyuma oba jiini yazigulangawa ng'ayambala n'anyuma notandika ne banaye Mariam yali mukazi muyonjo si kaaki yali ayomba naye nga muyonjo kakati munnange lwaki wasalawo omuyonjo n'omuleka n'ogenda nange atali muyonjo ate no mulimu abaala boosanga ng'akwevuma nagamba bannange Amina
mwana muwala oli namuwona omwana yali asabiriza nga buli wala bakusende bwati ng'atandika okukaaba ebizibu ngabikaba ng'era omalirizo zimuwadde bannange lwaki teweesonyiwa omwana w'abandi bw'oba wasalawo n'omuleka n'atambula n'agenda eri abanaamuwa gw'ataamuwanga yakabanga yakuleka naye gwe omuntu n'omufuula topiki n'omufuula mu buli mbeera yonna n'obeera nga omuweerako example golaba ayambadde obubi n'ogamba ayambadde nga gundi lwaki omperako example kumanya nga abantu abo bamanyira mutuuka n'abamu okubeera nga osindika mukyalawo gw'oyine waka n'omusindiko w'omuntu ayaguzanga ex-wo engoye gende woli yaguzanga Amina bulungi engoye gende woli yaguzanga Aisha engoye lwaki akamanyiro katuuka ku ekyo n'obeera nga beera nga obaako wookoma mpaamuko ku kitiibwa kitegeeza ex-wo oli yakusigalamu lwaki bye yakolanga by'oyagala okubeera nga oyingiza mu bulamu bwange bye yakolanga oyagala biyingize mu bulamu bwange tubeere nga tulinaka ekijjukizo ekitulaga nti yaliwo kitegeeza akyaliwo essaawa yenna asobola okubeera nga akomawo kale nabwe ekyo poyinti ezo zetuyiseemu olunaku olwaleero zeegendereze nnyo obubonero obwo kulabira omuntu nti akyali mu mukwano ne ex-we ng'ali mu mukwano ne ex-we teweerabira mukwano gwange omulungi beera nga osubscribinga teweerabira okubeera nga olikinga commentinga ate beera nga osharinga links wano wokka ku Bokat TV mu Love Doors ne Mina Heights. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV